tusonyiye mu linnya lya Yesu. Namukadde Nampaketi ow'emyaka 80 omutuuze ku kyalo Budimbo mu disitulikiti ey'Ekibuga yandifuna ku buweerero oluvannyuma lw'okumala emyaka 10 ng'agugulana ne Byabagambi Francis yakolagana ne mutabani we Kakwerezi David okumusuuza ettaka lye yiika 380. Nampa agamba nti ettaka lino yaligula ne nnyina era kwawangaalidde ebbanga lyonna n'alaga n'ebiwandiiko by'obwannannyini. Agamba nti Kakwerezi yalina omugabo ku ttaka lino ate n'asalawo akwatagane n'omugagga okumuyisa ku talaba bw'atyo n'addukira mu kkooti emubende gy'amaze emyaka 7 okutuusa omuyambi wa President Fiona Balungi lwe yayingira mu nsonga ze. Balungi oluvannyuma lw'okulaba ebiwandiiko by'omukadde n'akola okunoonyereza n'amanya nti ye nannyini ttaka omutuufu era ne kkooti ekibuga n'esala omusango ng'eragira omukadde addizibwa ettaka lye. Oluvannyuma lwa Byabagambye okulemera ku ttaka ly'omukadde, Balungi atuuzizza olukiiko olwetabyemu Kakwerere nga ye Byabagambye akiikiriddwa, Serada Mahmoud nga ne DPC w'ekitundu Baluku Alfred abaddeyo. Kakwerezi yeewaddeko obujulizi nga bwe yeekobana ne Byabagambye okubba ettaka lya nnyina wabula nti yalokose era amwetondedde. Kubanga tukozeseza amagezi mangi nga tubba ettaka lino tuyiyiza ebintu bingi naye tebiyiseemu. Serada agambye nti newankubadde akolagana ne Byabagambye ettaka lino talirinaako kakwate. Ne Mr. Byabagambye nze nakita era yoba akyakirimu mukadde Nampa ng'owere nembe naye nze nakivaako era Byabagambye tugenda mulaba kati waali simanyi waali kati saawe naye we tumulabira nze nakita. Balungi alagidde DPC okukwata Byabagamba n'omukadde aweebwe obukuumi ku ttaka lye. Kati ndagidde poliisi ekwatagane ne RDC baddize omukadde ku ttaka lye ate poliisi evunaana omusajja emisango gy'alina egiri mu judgment ya judge egamba nti alina fraud ne criminal trespass. Omukadde ne muwala we beebazizza Balungi olw'okubabeererawo. Balungi Fiona bannange tukuyozaayoza bannange ffe abakazi abanaku abatalina kintu gabe mutulaba bwe tufaanana. Sirina nviiri ku mutwe, sirina kya bbeeyi, maama wange talina kya bbeeyi, naye okulaba nga batutuuziza ku ttaka olwaleero ne tulituukako ne bakola olukiiko bannange sirina kyenjogera. Lydia Nalweyiso yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.